السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وقف وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فاعلموا أرشدك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعباد. العبادة اسم لجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرات والباطن. أما بعد soso okulamusa baganda bange mwenna abatulaba ku ssaawa eno. Ndi wano ne Sheikh Zubair Senkuba ku pulogulaamu yaffe ey'okwanukula ebibuuzo buli lwa mukaaga, ebeerawo buli lwa mukaaga. Ssebo mukadde wange lamusa kubuuliriza. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما إنك أنت العليم الحكيم. tumwebaza Allah, tumutenderiza, tumusaba Allah sokusasira ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kutira omwoyo gwange nejamu okutya Allah tabaraka wa ta'ala. Abawuliza ba Rawda Islam Media mwenna babuuzaako n'emikutu gyaffe egy'enjawulo nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fi. Sebo mukadde wange, ekibuuzo kyaffe eky'olunaku lwaki tugenda okutandikirako. Naam. Mukadde waffe ono yatubuuzizza ng'agamba nti Sheikh, nsaba ku hadith egamba nti tujja kwagala ebintu bitaano twerabire ebintu bitaano. Soko kireke buze kiddako inshallah. Sheikh, nga tugenda ku kibuuzo ekyokubiri nga kiri bwe tukyakiterese mpola mpola. Ekibuuzo ekyokubiri kigamba nti Sheikh, kituufu omuntu okumuyita haji oba hajjati ze zimu ku bid'a? Sebo mukadde wange ekibuuzo bwekyo bwe kigamba. Ekigambo haji oba hajati okukiyita omuntu tuyinza obutakiyita bid'a, wabula bubeera bunafu bwa muntu oba hijja ibada. Era abantu babayitanga ba haji, naye babayitanga ba haji fi al-amaliya oba fi a'mali al-hajj, nga bakola emikolo gyaki ja hijja. Oli bwabeera wali ku Safa wal Marwa bakola emikolo gyaki, ali ku tawaafu aba ali mikolo gya hijja bamuyita haji. Amateeka ga bwe gatyo bwe gagamba. Wabula ekigambo ekyo okulemerako paka eno gye bakola ki, gye bakoma oba gye bajja awo wali obuzibu, era abantu baba nga bakhalafamu. Naye oli bwe baba kimuyise tuyinza okuga nti la ba'sa bihi, tekiina buzibu. Ate noono agamba nti ebeera bidala si bid'a, tasobola kuyita ekyo bid'a kuba baali babayita ba haji, naye lwakuba babayitiranga mu process yaki ya hijja. Nga bwolaba omuntu asaala baba bamuyita musalli, bamuyita musalli olw'ensonga ali mu process yaki yakusaala. Si buli kaseera konna nti baba bamuyita ki musalli, naye ngera tusobola omuyita musalli. Tulaba ffe abasaazi omuntu asobola okyoyogerako, tulaba ffe ba haja bagenda netukola emikolo gya hijja, oba tulaba tuba tuli mikolo gya hijja, ekyo kikkirizibwa. Naye ogamba nti kiri bida, la si kituufu. Koyo omuntu aba yakola ki. Era tugamba nti ekyali badde ekirungi kwe kuwabula kwaffe nti omuntu ayitibwa haji mu biseera ng'akola emikolo gyaki gya hijja, emikolo egyo gyennyini ng'ali mu mikolo. Wabula bwamala ogivaamu olwaba takyali ani, takyali haji, wabula baba basigadde bakimuyita. Tugamba nti eryo si zambi era si bid'a. Ensonga ey'okubiri, era wano wali kalumanywera, abantu okugenda okukola hijja ng'alowooza ekimutwale okukola hijja ayagala kumuyitaani haji, oyo tafunamu, bamuwe ekitiibwa kya haji oba tofunyeemu. Nabbi yagamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam, innama al-a'malu binniyati, emirimu gyonna Allah atunuulira ki, niya zaffe. Wa innama likulli muri'in ma nawa, era buli muntu Allah amubala okusinziira ku ekyo kyakoze ekikyanuiridde oba kyamaliridde.
kati omuntu agenda okukola hijja nga niya ye yakumuyita haji oba hajjatu, ekituufu kiri nti omuntu oyo Allah amuwa ekyo naye tafuna mpeera ya hijja. Tukubiriza baganda baffe abagenda okukola emirimu gya hijja oba emikolo gya hijja okubeera nga temuleeta niya mbi, mukulembeze niya yakusiimibwa ani Allah tabaraka wa taala. Olwo ekitiibwa Allah ajja kubawa empeera ya hijja. Hijja erimu empeera etabeerangako. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti alhajju almabruru laysa lahu jazaa illa aljanna. Hijja Allah nakusaasira n'agikkiriza ng'ekkiriziddwe wa Allah. Mabruru bimaana almaqbul inda Allahi azza wa jalla, laysa lahu jazaa illa aljanna. Teriiko mpeera okujjako ki ejjana. Barakallahu fi wa jazakumullahu khair. So kadde wange Sheikh twebazizza kuba ekibuuzo ekyo ngeri gyokitangazizaamu. Nebaza nsaba Allahu subhanahu wa ta'ala asobole okuba nga akituusa eri yakibuuzizza era nga akifunamu naye. Ekibuuzo kyaffe ekyokusatu kigamba nti Sheikh, essola y'omusajja ebeera mu muzikiti naye nze mbeera wala n'omuzikiti. Sheikh, namulwa ntya era singa nva awaka nga mmaze okusaala dhuhuri awaka mba nina okugiddamu nga ntuuse ku muzikiti? Omuntu bw'abanga yasadde dhuhuri n'asanga jjama ku masjidi, amateeka g'eddiini gamuwa olukusa asobola okuddamu n'asaala jjama olw'okufuna empeera zaki za jjama. Eri nebeera ya sunna ku ye, eno nebeera nga Allah gyambazeeko farada. Kyalabwako basahaba abamu basaalanga n'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam ne bakomawo ate ne basaaza abantu baabwe nga Muaz bun Jabal radiyallahu ta'ala anhu yasaalanga ne Nabbi Muhammad nga isha ate ye imaamu eri abantu abalala nga saali sala bbiri, naye wano yali mukulembeze w'abantu. Wabula tugaa nti olw'obukulu bw'ejjama, oli bw'asanga ejjama tekimugaana kubeera nga ddamu n'asaala jjama yakumeka yakubiri eswala ey'okubiri olw'okwagala okufuna empeera zaki. Era n'obujulizi obulala kigambo Nabbi Muhammad kyaga nti man yatasaddaqa ala hadha, musajja yasaddedde yali agamba bano abasaddedde nti ani asaddakira oyo. Kitegeeza ki nti omuntu asobola okubeera ne munne ne basaala ejjama nga yasaddedda ki ejjama endala. Wallahu ta'ala a'lam. Seeka ekibuuzo ekiddako wano we tuli, muganda waffe yabuuzizza n'agamba nti Sheikh ekituufu agamba bw'ati nti Sheikh, omukyala bw'aba agenda okufuna wulwo nga agenda okusaala, agenda okulaba nga agenze mu nsonga, eswala eyo emubanjibwa nga avudde mu nsonga ze? Omuntu walabira, omukyala alina walabira omusaayi n'akakasa nti gwa haidu, kiba kitegeeza nti eswala tembalwako. Allahumma in kanat hiya kad ta'akharat, ayinza okuba nga yakola ki yakeereyemu era kirabika kyagamba nti musola. Bangi mbawali mbagamba nti olw'okuba nti akeereye okutuuka ku budde kiyinza okubeera nga kimubalibwako, naye ekyo si kituufu. Ekituufu kiri nti eswala eyo tekola ki tembalwako. Era owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mu ebyo bya wannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisha yabitubuulira yaga nti kunna nu'maru bi qada'i siyami, twali tulagirwa kuliwa ki kusiiba. Wala nu'maru bi qada'i salati, twali tetulagirwa kuliwa swala. Ekyo kizingiramu esswala zonna. Oba ebadde ebulako dakiika 5 omukyala n'alaba haidu ngezze, kiba kitegeeza yo talina buvunaanyizibwa bugikola ki bugiriwa, alina kubeera nga asaala ezo zokka zokka z'aba asinkanyewo nga haidu ye ekoze ekyeweddeko. Wallahu ta'ala alam. Saba Allah kuwemu ekirungi n'abawuliriza nabo abawemu ekisinga okubeera ekirungi mu nsonga eyo. Sheikh, ekibuuzo kyaffe ekirala kigamba nti kituufu nti Umar bun Khattab alina omwana omuwala gwe yaziika nga tannasiramuka. Sheikh, ekituufu? Umar ayogerwako ebigambo bingi, bamutemerera biyitirivu nnyo.
mu byo bagamba masiyar mwalimu yagamba nti audiyatu ad-da'ifa ebisenyi bya ahadithi obunyonyi biwerawerako naye mu byo mulimu asiyaru musiira oba oyagala okunoonya obunyonyi bwa hadithi bunoonyi muki musiira kati Umaru byebamwogerako radiyallahu ta'ala anhu bagamba nti Umaru yali yatta omwana we mujahiliya era yakabanga nnyo bwe yatuukanga kiruusi ng'aseka bamuga nti lwaki naga nti ekinkaabya nali natta omwana wa ne muziika nga muziika bwe nasimanga ettaka nerigenda mu kirevu ng'alisangulamu naye nze bwe namuziika nga takola ki ekyafaayo ekyo si kituufu kinafu era bakinasaba ku Umar ibn al-Khattab bakimuggyeko Khalifa Rashida ekyo teyakikola naye waliyo ebituufu byeyakola hatta waliwo mwalimu agamba nti ekigambo yawandiika mu siira ng'agamba ekigambo kye bagamba ku Umaru nti yakwata ekiso n'awanika n'agamba nti yenna agamba oba ayagala omwana we okufuuka mulekwa nayagala okufuuka mukyala we okufuuka namwandu agoberirani Umaru abasajja abakaafu yadde nga waliwo abakkiriza abaliwo nga balina amaanyi naye nga tumala gwogera bigambo ebyo era kitulaga nti Umaru ekiseera kyali distance yali nnene gyeyategerekeka nti amaze okusenguka naye okugamba nti ebigambo ebyo yabyogera bangi bawali bagamba nti si bituufu so twewale okwogera ku ba khalifa ebigambo bibatakola ki bibatayogera wallahu ta'ala alam. Mukadde wange ku nsonga eyo nga tonnabagimaliriza waliwo aya gye bagamba nti bwe yasomwanga Umaru ng'akaaba amaziga nga bagamba nti bagenda kubuuza abo abaana bamwe ab'obuwala be mwaziikanga wa idha al-maw'udatu su'ilati bi ayyi dhanbin qutilat mbwe yasomanga n'akaaba ekyafaayo ekyo kyeboogera ku aya ekyo nga bakinasaba ku Umaru nti yakaaba ng'olw'ensonga yaziika omwana we si kituufu wallahu ta'ala alam. Barakallahu feeka Allah atuweemu ekisinga okuba ekirungi. Tweyongera mu maaso n'ekibuuzo kyaffe ekirala. Sheikh ono agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Agamba ayamu janati nsinzidde Saudi Arabia. Ekibuuzo ensonga za liba. Sheikh singa mba mu taxi nentuuka wenviiramu nga twakanyiza emitwalo 2 ne kondakita naye nga nina emitwalo 5 kondakita nga talina chenji nengenda ku dduuka ow'edduuka ne mugamba atuwe ku chenji naye nga n'ow'edduuka talina chenji awo ow'edduuka nampa emitwalo 2 naŋŋamba nti ziwe kondakita ngenda kati oluvannyuma ne tufuna chenji ow'edduuka nampa emitwalo 3 ddala kituufu shehe oyo abeera liba? La otewali liba waliwo omuwalimu ndozi yakinnyonnyola ng'alaganga wali liba tumusaba jje akomewo akikole ki akinnyonnyole naye tetulinaawo liba yennaawo okuggyako ng'omuwalimu avuddeyo n'obujulizi obulaga obwa liba bwekyo. Barakallahu fiikum. Ekibuuzo kyaffe ekirala shehe kigamba my name is Sarah Hussein from Saudi. My mommy's brother tasaala tasiiba tasaddaaka naye mbuuza akkirizibwa okusala ekisolo kyonna ne tukirya kuba ye agamba nti wadde takola ebyo ng'okusaala okusiiba naye nti asigala mu busiraamu. Twakyanukula omulundi ogwayita tubagamba nti bangi mbawalimu baga nti omuntu alladhi yantami ila al-islaami tukkirizibwa okulya byasaze naye kisinziira bwe tulabanga okulya byasaze kiyinza omukomyawo ku ddiini nga tunaamufunako akakwata akamuzza tubirya wabula bwe tulabanga okulya byasaze kigenda obutalya byasaze kijja kumuyamba okubeera nga tumukubamu ebituli naye afune okwenyayaga nti abasajja batalya bintu byensaze kiba kitegeeza nange obukaafu nina bungi tugamba nti byasaze kyali badde kirungi obutabikola butabirya. Bangi mu bawalimu
balaga nti omuntu atasadde abeera mu luta aba avudde mu ddiini, naye ate ono yantami ila lislaami, yeyekirizaamu nti musiraamu. Kati mbawali mbalaba nti bwabanga Allah tabaraka wa taala yatukkiriza okulya ebintu bya ba ahlul kitaabi abakola ne shiriki emisana, naye ate ono atanaba kufuna bukkiriza bujjuvu naye nga yantami ila lislaami, yalaba ni musiraamu, newankubadde nga amateeka g'eddiini gamugobamu era osanga nga gamugobamu, naye nga ye anywera agamba nti musiraamu, tugamba nti tulya wallahu taala alam. waba asaze n'asoma basimala erinnya lyani ya Allah, wallahu taala alam. Barakallahu shehe. Ekibuuzo ekirala kigamba nti shehe, mu busiraamu tukkirizibwa okuyunga oluganda, naye abafamire yange bashiriku nnyo, ate batugamba nti omushiriku tetumwesembereza. Shehe, nkola ntya ku luganda olwo? Ayunga oluganda lwe. Oluganda olina bwabeera mushiriku, aya yennyini erambika shiriki. Aya tugamba okuyunga oluganda mu Quran suratu Isra ne suwaru endala, Allah ati wa in jahadaka ala an tushirika, wakuwaliriza okukola shiriki. Ono agasseeko n'okukuwaliriza, bantu tebakuwaliriza, ne ala an tushirika bi, ongatteko ma laysa laka bihi ilm, byotalinaako kumanya, fala tuti'uhuma, tobakola ki, tobagondera, naye wasahibuhuma fi dunya ma'rufa. Awo wali okuyunga oluganda, yadde nga bashiriku, sigala nga oluganda oluyunga babeera mikwano gyo bisigadde ebyeduniya. So oluganda tusigala tuluyunga kabeere nga baganda bo bashiriku, naye wegendereza okubeera nga bate tebakubuza kujja kuki, kujja ku ddiini ntuufu. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Baraka. Ekibuuzo ekirala shehe, onaagamba nti shehe, erinnya lya hamimu litegeeza ki era tukkirizibwa okulituuma? Hamimun ala maani, hamimu kiina amakulu. Amakulu agasooka tuga nti hamimun asobola okubeera ow'omukwano, nga bwe kyajja mu suura juzu tabaraka suratu Ma'arij, wala yasalu hamimun hamima, wala yasalu hamimun hamima. Ow'omukwano tagenda kubeera nga abuuza ku mukwano, kugamba nga abuuza mukwano gwe ali biki olw'embeera embi olunaku lwa kiyama. Wala yasalu hamimun hamima, ow'omukwano tagenda kusobola kubuuza mukwano gwe. Kitegeeza ki? Nti awo amakulu gajja nga kitegeezaamu wa mukwano, era bw'olituumira ku nniya eyo linnya sibbi. Oluusi hamiman kiyinza okutegeeza amazzi olweje, amazzi agookya gagenda kubeera mu jahannam, nalyo linnya lyalyo. Yagamba owekitiibwa nabbi waffe Muhammad, owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ganti inna jahannama kanat mirsada littagina maaba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha barda wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa. Tebagenda kukomba kakulya konna illa hamiman, kujjako amazzi agookya ennyo olweje. Bwatu bwe yagamba owekitiibwa Allah tabaraka wa taala. So bwalituumira ku nniya eri la baasa bihi, ekintu kisobola okubeerawo nga kirina erinnya lyerimu naye nga bintu bya miteeko ebiri, kisinziira nniya ki omuntu gyakoze eki gyakituumiddeko. Barakallahu fikum. Barakallahu. Sheikh, ekibuuzo kyaffe ekisembayo, omwami ono agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalamu wa rahmatullahi. Erinnya Abdallah okuva Ebulaga. Abdallah, barakallahu fikum. Ekibuuzo shehe, bw'oyingira bizinesi ey'okutunda oba ey'okuguza omuntu like essimu, naye nga teri mu buwandiike, nga ensasula ye eri mu bitundutundu instrument, naye n'atuuka ekiseera sente nezimulema okumalayo, shehe namulwa ntya? Muddiza sente ze oba nkola ntya? Omuntu singa alemererwa okusasula, osobola okukola ebino, ekimu ku bino wammanga. Kisookera ddala okumusonyiwa, oba osobodde okumusonyiwa. Allah ganti wa antaafu aqrabu littaqwa, okusonyiwa omuntu kyekisinga okubeera ekisemberedde okutyani Allah. Kitegeere baganda bange nti abantu tufuna obuzibu mu nsonga ez'enjawulo.
omuntu asobola okusasula ebbanja okwawukanako n'oli afunye ebbanja nga tayagala kusasula naye ng'amanyikiddwa alina ssente yaba mulyaza amaanyi naye asobola okwewola ebbanja n'alemererwa okusasula olw'embeera ekola ki eriwo. Omuntu oyo tugamba nti bw'oba omusonyi ekyo ekisinga obulungi oba si kyo ng'ekintu kyo kikyaliwo n'omugaa akuddize ssente zo n'abeera nga bw'omuddizaamu akuddiza ekintu kyo omuddize ssente ze ekyo nakyo kisobola okukola ki okukola bimanyikiddwa mu kwewola oba okubeerako ne compensation ey'enjawulo ayinza okubeerako ne kyasobola okuwa nagani munnange okusinziira ku ssente zensasudde ndabika mbadde mmanjibwayo emitwalo 2 naye nina wano akabuzi kansooke nkakuwa kakole ki okatwalimu ekyo nakyo kikkirizibwa wallahu taala alamu. Sheikh mbadde nabino waliyo ekibuuzo ekirala ekisembayo omwami ono agamba nti salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Amannya Yahaya Mukaaya Nsangi nzikirizibwa okwejjanjabisa enjaga. la omusiraamu teyejjanjabisa njaayi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaana sahaba bwe yajja gyali n'amugamba nti olaba otya ku njaga. Nabbi n'amugamba nti haramun haramahu llah, mwenge enjaga ebeera mulhaku ku mwenge, amakulu byebimu ku bigoberera omwenge. Nabbi yamugamba nti eri haramu Allah yagifuula ki haramu. N'amugamba nti olaba singa ngikozesa mu ddawa. Nabbi n'amugamba sallallahu alaihi wasallam nti Allah tasobola kuddira bujjanjabi oba kuwonya kwe n'akuteeka mu bintu Allah byefuula haramu. Amakulu okukubeera kudyekebwa kwa sitaani oli okulowooza nti enjaga ekola ki ewonya. Side effect gyekuleetera nga gwolowooza ekuwonya ate ebeera yabulabe nnyo gyokola ki gy'oli. Obusiraamu bwe butyo bwe bwayigiriza. So oli teyejjanjabisanga enjaayi, tewejjanjabisanga amayirungi, tewejjanjabisanga enguuli, tewejjanjabisanga tonto banana tonto kumbucha muzuri sana, tewejjanjabisanga ensonga zonna ezirimu okutwala obwongo bw'omuntu eryo teribeera ddagala. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Afikum barakallah. Sheikh twebazizza programu yaffe eno n'okutwala n'okulira ebibuuzo byaffe bino. Olwaliro bwe bityo bwe bitambudde. Barakallahu fikum. Twebaza abatuwuliriza, netwebaza n'abatandika programu nti Allah babamu ekisinga okuba ekiki. Amin amin. Tusaba abantu babeere nga babeera kuyo, babeere nga bawuliriza amazima babamu ekirungi. Amin. Bwetyo bwe tufundikidde olunaku olwaleero. Barakallahu fikum. Afikum barakallah.